أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. di liyawmin adhim onako ruki orunene lwerunuwa Allah tabaraka wa ta'ala nagamba yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin abantu bagenda okuyimirira eri omulezi Allah tabaraka wa ta'ala. So fil kail baraka mukupima mulimu omukisa ng'opimye n'otuukiriza byokorotya byotekedda okubeera nga opima. Abdullah ibn Harith naye atunyumiza an rajul min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam atunyumiza nga waliwo omu ku basajja mu basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam lumunna yingira eri ow'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahharu ng'ali mu kulya ddaaku faqal omubaka n'agamba innaha barakatun baseruganda ekyo kyemuli okulya kyakulya barakatun kyamuki kyamukisa a'taakum Allahu iyyaha daku temukola nga kiki temulekanga bangi bawulya nga bekwasa nze wenja daku ankola bubi naye butamanya bwe bamulya. Singa omanya daku bamukola batya bwe bamulya mwana tajja kukola ki tajja kukosa. Agantu wakawuno sahuru baraka dhahir n'ekigambo okugamba nti daku wa mukisa kyeyoleka kitya liannahu ittiba'u lissunna kugoberera nkola ya mbaka Muhammadi wayuqawi ala siyamin nekirala daku ono bwetumulya atuyambako kubasiibe ne bafuna amaki amaanyi they gain momentum bafuna kumaki kumaanyi abasiibe nga balidde kuki ku daku wayanshitu raghabatun fi izdiyadi minhu ate abantu ne babeera nga bafuna amaanyi n'embavu okubeera nga beeyongera okugamba nti n'enkya katukole tutya katusiibe. Wafihi mukhalafatu li ahli alkitab ekyokubiri mulimu okwawukana ku bannannyini kiki abattawuratu ne injiru ne zabur fa innahu la yatasahharun twalaze dabbo wali emabega nti bo tebalya kiki baseruganda tebalya ddaaku. Lidhalika sammahu rasul alkarim nabwekityo nno mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam owekitiibwa daaku yamutuma alghidau almubarak ekyokulya ekyomukisa kama fi hadithai al-Irbad bin Sariya nga bwe kiri mu hadithi ya Irbad bin Sariya wa Abi Darda ne Abi Darda radiyallahu anhuma. Halumma abagamba atya halumma ila ghada'il mubarak halumma ila ghada'il mubarak abange mujje mulye ekyokulya ekyomukisa yani sahur yala tegeeza ddaako eyo nsonga emu. Ensonga eyokubiri inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin Allah subhanahu wa ta'ala ne bamalayika be basabira kubali baki baddaku bwembeera mu kulya ddaaku Allah subhanahu wa ta'ala ye tasaba ate asabaani asookola kutya okusaasira wa malaikatahu ate bamalayika be bo bamukola batya bamusaba kubanga bitonde ebimusinza Allah tabaraka wa ta'ala. So mu kaseera k'okulya ddaaku awo abantu kemugayalirira n'ogaana okuzuukuka mulimu Allah tabaraka wa ta'ala ne bamalayika b'okubeera nga bakola batya bakusabira. Allah yassa kusaasira bamalayika bo ne bakola batya ne bamusaba. Walaalla min a'dami barakati sahur
era agamba nti tulabanga negimu ku migaso egisinga okubeera eminene gye tufuna mu mikisa gy'okulya ddaaku anna allaha subhanahu wa ta'ala yashmilu almutasahirina bimaghfiratihi, allah abunyisa okusaasira kwe kwonna eri abali baki baddaaku. wayasbiqu alaihim rahmatah, n'ababundugulako okukola kutya okusaasira kwe. wa malaikatu rrahmani tastaghfir lahum, nga ne bamalayika ba allah omusaasizi bali mu kukola kutya mu kumwegayirira. watadu allaha an yafuwa anhum, basaba allah subhanahu wa ta'ala bamalayika abaddu bana bali mu kulya ddaaku allah abeerenga abalekera. liyakunu utaka arrahman, babeere abaddu allah batadde fi shahri alquran, mu mwezi gwaki fi shahri alquran, mu mwezi gwaki mwezi wa Qur'an. obujulizi bulwa hadithi ya abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala, abi sa'id al-khudri okusima kwa allah kubeere kuye qala, yagamba qala sallallahu alayhi wasallam, yagamba mbaka wa allah okusaasira n'emirembe gibeere kuye, as-sahuru akilatu baraka, abango okulya ddaaku kyakulya kyamuki kyamukisa. fala tada'uhu temukulekanga. walau an yajra ahadukum jur'ata min alma, waddoomu ayeeyo lumira lwamaki oba lwendo lwamaki. fa inna allaha wa malaikatahu, olw'ensonga nti allah tabaraka wa ta'ala ne bamalayika be yusalluna ala almutasahirin, allah subhanahu wa ta'ala ne bamalayika be basabira kubali baddaaku. ekigambo mbadde nkiddamu nnyo gamba ti allah talina gyasaba, yassa kukola kutya kusaasira. bamalayika bo ne bakola batya ate ne basaba allah subhanahu wa ta'ala. fayambagi, bwekibeera bwe gutyo nno, fayambagi ne kigwanira alla yafuuta almuslim hatha alajr alazim, omusiraamu obutasubwa mpeereezo ez'ekitiibwa ennyingi min rabbi rrahimi, nga ziva eri omulezi waffe allah omusaasizi. wa afdalu suhur, neddaaku asinga okubeera obulungi almumin attamuru, neddaaku asinga okubeera omulungi eri omukkiriza kulya nki kulya ki bannange entende. amma chapati zaffe nnya, kigere kya nvubu, ebikopo by'amata bibiri, osobola osibire eddala enkokoto. bavuka oba oli nti nasibye enkokoto, era amakubanga saagisibye singa sekoze eki osanga saalisiibe, nasiba chapati ezi. ebikopo by'obuugi bimeka, n'ateekako n'egirasi z'amazzi meka, n'asiibira ddala ate nga munafu kamala. bw'oli ebifaana bwe bito ebisusse, ate mwana watte ofunamu buki, ofuna bunafu, tojja kusobola. qala sallallahu alayhi wasallam, omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba ni'ma sahuru almu'minu attamur, ekyedaako asinga okubeera omulungi eri omukkiriza yoyo gwaliddemu enki, gwaliddemu ekibasa luganda entende. faman lam yajid, naye musajja wattu atasobodde kufuna ntende, falyahrus an yatasahhar walau an yajra jur'ata min alma, atasobodde kufuna ntende bakugambye lwana ne bigabeera mazzi ogakola otya ogobeere ng'oganywa. nteeka mungi lima dhukira wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, nga bwe kyogeddwako tasaharu walau bijur'ati alma, muliddaaku newankubadde nga olina lwendo lwamaki. ze maama wange mulaba ebbanga eddene lyonna lyawangaala oba lyakyawangadde kuba akyali mulamu, saamulabako n'akatono ng'alya kamere, yanywanga maki mazzi. era yagamba nga hakimu mumpa amazzi gange, naddala nga baawe amaze okufa, kubanga oluyi yaze okukanga dda baawe n'amuwa amazzi. naye nga amaze okufa, mumpa amazzi gange baana bange. maama waffe ne tumuwa maki, ne tumuwa amazzi ge, n'abeera nga ddaaku olw'okuba akilatu baraka, kyakulya kyamuki, n'abeera nga takoze atya, takisubiddwa, n'asigala nga nakyo akiridde. ekyokusatu abo mumbuulira obudde bwange, taakhiruhu, daaku
masha Allah. Taakhiruhu daaku ono tukubirizibwa kangambe tuvunaanibwa oba tulagirwa kumulya kikeerezi. Wayastahabu taakhiru as-sahur ila qubayl al-fajr, daaku tuteekeddwa kumulya nga wabulayo akaseera katono alifajiri ekole kiki emirirewo. lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam ne Zaid mutabani wa Thabit radiyallahu okusima kwa Allah kubeere ku ye tasahara bali addaku falamma faragha tasahara bali addaku falamma faragha bamara okumumaliriza min sahurihima okumulya addaku waabwe qama nabi sallallahu alaihi wasallam ila sala fasalla bamara okulya addaku maka nayimirira nagenda nakola atya bandasoluganda nasara kiri kumulwaliro ddaku amulya ku saawa 9:00 noddamu nokwebaka nowekola kiki naye mukwano gwange ali Fort Portal yomu kubanza okusooka okulya ddaku mu lunaku yanza okusa ku saawa 9:30 basoluganda mulage akaseera kozuukamuako otuwo teguddamu kukola kutya 9:30 buli abalya ddaku mu biseera 9:30 saawa 10:10 muddamu okwebaka. Mukuddamu okwebaka kwammwe essola ya fajiri nebakola etya nebayitako. Olabye gubeera musango oba si musango? Naye nga omusango okufuna lwaki kulya ddaku mu butali biseera byaki? Kubanga Omubaka sallallahu alaihi wasallam ye bwe yamalanga okulya ddaku nga tewali kaseera kakola katya kaddamu kakola ki kakwebaka. Ntegereka bulungi era alaga nti ebiseera ebyo agantu wadukhulihima fi sola n'okuyingira kwabwe ku sola kakadiri ma yaqra'u ar-rajul 50 ayatan min kitabillah, kyekigero omuntu asobola okusomera aya 50 mu kitabu kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad rawa Anas رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنا ساتنمزا أن يجاك زيد متبني وثابت أقسمك الله كبيرك يا أقام أنه قال يا غامبا تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم توالي الداكرمو نمبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة بيامر كل الداك نايمريرا ناجنا ناخراتيا ناسارا قلت نيمبوزا kam kana baina al-adhani was-sahur, obudde bwali bwenkana ki wakati obwali wakati w'okwazina n'okulya dda amakulu okwazina okwokusaala subuhi sukulya okwa Bilali, kubanga Omubaka yatulaga nti Bilali inna Bilala yu'adhinu bil-layl, Bilali yala ayazina kiki era bwe mba muwulidde okwazina kwa Bilali tekubagana nga kulya kwammwe mugende maaso n'okulya. Wa amma adhan Abdullahi ibn Maktum, naye kwazina kwa Abdallah mutabani wa Maktum ye yali omuzibe, bwe mukuwuliranga okulya mukole kutya mukomyawo, kubanga ye ayazina fajiri emaze kukola kutya emaze kusala. Kitegeeka bulungi? Kitegeeza nti akaseera kabeeranga katono nnyo. Omuntu wasomera dakika aya 50 tugenza tukigezaako ebbanga esinga eddeneko, kale tugambe dakika 10 emambya nekola etya nesala. Kati gwe yalidde ku saawa 10 ne rediyo zaffe zitukubiriza nnyo banange ddaku aweddeko sibakubiriza kujemera rediyo zammwe, naye bwe bagamba nti ddaku aweddeko ntegeeka bulungi ajati gwe fulumako wabweru otunuleyo oba emmambya ebeekoze eki. Olwaleero abasaze ba subuhi emmambya esala ku 45 munkakasi basoluganda abasaze ba subuhi 45 emmambya ebeesaze
Leo bagala okulya ebesazi baseruganda nze wiiki eringa emu emabega nalya ddaaku wange bemaliriza nentuulako wabweru ku kabalaza kange nalimala mu 14 bwezito nali mmaliriza nentuulako wabweru konze kandabe bannaffe bana batukubiriza 14 15 hakkan ng'emmambya tenakola etya emmambya nagenda okulaba yansigenda okusigaba entunula kasimu kange 15:7 hakkan ng'emmambya lwekola etya naye eno babaganye dokukola kiki okulya bannange mulekeraawo obudde buyise temuyededede abange nammwe mufeeyo obusiraamu mubufeeko mulebe kubeera nga buli kimu bakibagamba buki man lam yahtamu bi umuri lmuslimin falaisa minna omuntu atafaayo ku nsonga y'abusiraamu tabeera wa muki naawe faayo ntegereka bulungi naye abantu saa 10 ne bamala okulya ddaaku miskini ogenda okulaba nga omuntu ali board alina kuddamu kukola kutya kwebaka alina kuddamu kwebaka wakati awo ki ekigenda okubuzaabuza kubanga basinga obungi ne Kurani tetusobola gikola kiki tesobola gisoma kubanga amanyi ogisoma okimanyo okuba ku 10 ng'olidde ddaaku awo ayinza okusoma ejuzu meka ejuzu 2 naye batugambye omubaka yasoma amanya ekigero kye yatuwa kya kusoma aya 50 ejuzu erimu aya 5 so ekyo nakyo tukyegendereza ab'ebitiibwa ntegereka bulungi hukumuhu okulwa daakona alamulwa atya lidhalika amala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam olwabino betumaze okulaba emabega byonna maka sallallahu alaihi wasallam yalagira n'agamba nti amuran muakkada daaku munywevu nnyo nsonga nywevu nnyo omusiraamu yali badde amukola atya kuba twalaze edda emabega eno nti fasulu ma baina siyamina wa siyami ahli lkitab enjawulo eri wakati w'okusiiba kwaffe n'okusiiba kw'abali akilatu sahu kulya ddaaku kati oyagala kubafaanana yakufaanana bali man tashabaha biqaumin ono mwalimu yabisome idhan man arada sawm bi an yatasahar omuntu yenna alina okulya ddaaku agamba nti yali badde alya ki omuntu yenna agenda okusiiba yali badde alya kiki waman arada an yasuuma falyatasahar bishaiin yenna abasazeewo nti enkya ngenda kusiiba baaka akantu kooteeka muki mu lubuto waqala tasaharu fa inna fi sahuri baraka natugamba sallallahu alaihi wasallam muli ddaaku kubanga mukulya ddaaku mulimu emiki ndeka bulungi idhan abebitiibwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair obudde bwange obwampeereddwa bwobutwe bufaananye naye nga omusomo gwaffe gubadde gukwatagana kulya na kiki kulya ddaaku nga nyongera okukubiriza ogwange omwoyo n'ogwammwe okubeera nga olubeerera tetusiiba nga tetulidde kiki ddaaku tusobole okubeera nga twawukana ne bali bannanyini kitabo barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh